Essula eyokusatu. Kale nze Pawulo, omusibe wa Yesu Kristo ku lwammwe ab'amawanga, oba mwawulira obuwaniko obw'ekisa kya Katonda kye naweebwa eri mmwe, bwe nategeezebwa ekyama mu kubikkulirwa, nga bwe nawandiika edda mu bigambo ebitono, ebiyinza okubategeeza bwe mubisoma okumanya kwange mu kyama kya Kristo, ekitaategeezebwa mu mirembe egy'edda abaana b'abantu, nga kaakano bwe kibikkuliddwa abatume be abatukuvu ne bannabbi mu mwoyo, ab'amawanga okubeera abasikira awamu era ab'omubiri ogumu, era abassa ekimu ekyasuubizibwa mu Kristo Yesu olw'enjiri gye nafuukira omuweereza waayo, ng'ekirabo eky'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'okukola kw'amaanyi ge bwe kuli. Nze, omuto okusinga abato ab'omu batukuvu bonna, naweebwa ekisa kino, okubuuliranga ab'amawanga obugagga bwa Kristo obutanoonyezeka, n'okumulisizanga bonna balabe okugaba kw'ekyama bwe kuli, ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna mu Katonda eyatonda byonna. Kaakano ab'amasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu bategeezebwe mu Kkanisa amagezi amangi aga Katonda ag'engeri ennyingi, ng'okumalirira bwe kuli mu Kristo Yesu Mukama waffe, mwe tujja obuvumu bwaffe n'okusembera n'obugumu olw'okumukkiriza ye. Kyenva nsaba mmwe mulemenga okuddirira olw'ebibonaboono byange ku lwammwe, ebyo kye kitiibwa kyammwe. Kyenva nfukaamirira Kitaffe, buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya, abawe mmwe ng'obugagga bw'ekitiibwa kye bwe buli, okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda, Kristo atuulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza. Mubeerenga n'emmeezi, munywezebwenga mu kwagala, mulyoke muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna, obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri, n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa, mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda. Kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe, aweebwenga ekitiibwa mu Kkanisa ne mu Kristo Yesu okutuusa emirembe n'emirembe egitaggwaawo. Amiina.